Bw'abadde ayogerako eri abakulembeze b'abavubuka mu kibiina kya Nkobazambogo ku mukolo gwabwe gwe bategese ogw'okukyusa obukulembeze, Omulangira David Kintu Wasajja yeebazizza nnyo abavubuka abeesowoddeyo ne beegatta ku kibiina kino ekya Nkobazambogo era ng'agambye nti omuntu ali mu kibiina kya Nkobazambogo asobola okwawulibwa ku balala kubanga abeera alimu ensa. Yali ayiseeko mu kibiina kya Nkobazambogo olina ekyenjawulo ky'olaba muntu oyo kubanga omulaba nti oyo omuntu alina ensa, muntu wanjawulo. Omukolo guno ogw'okukyusa abakulembeze b'abavubuka mu kibiina kya Nkobazambogo gwetabiddwamu abaweereza b'Obwakabaka ab'enjawulo nga muno mwe muli omuweereza wa Kabaka Solomon Senkaayi, patroni w'abavubuka Nkobazambogo okuva mu ssettendekero lya Kampala International University omukulu Nsimbi Ronald nga kw'otadde n'abaweereza b'Obwakabaka abalala mu biti eby'enjawulo. Omulangira David Kintu Wasajja asabye abavubuka mu kibiina kino ekya Nkobazambogo okwenyigira mu byobufuzi era nga baweereza abantu mu mbeera zonna ewatali yadde okusosola mu mawanga, mu ddiini ne mu ngeri endala zonna. Wano nno abawadde ekyokulabirako nti kirungi nnyo okuba nga baweereza eggwanga lyabwe nga bwe bali ekyokulabirako eri abalala nga bo bwe baakikola ne Ssaabasajja n'abakulembeze baali nabo mu biti eby'enjawulo. Twetaaga abakulembeze baffe abayikkiririza mu nsonga zaffe ate nga bali mu bifo ebituufu. Bwe tutateekayo bantu baffe, watalibeerayo bantu baffe, eyo gye bagabanyiza omugabo gw'eggwanga, oyinza okwesanga nti ebintu byaffe tebitutuukiddwako. Juzi mwawuliraawo nze n'abamu ku bantu baffe tusiikuula olutalo nga tugamba nti Buganda yali erekeddwa mu bajeti yali ekoleddwa nga Buganda teriimu, naye nga bali mu bizimbe bya Buganda, bali mu mataka, gavumenti tugibanja kino buwumbi n'obuwumbi, naye Buganda yali teri mu bajeti zetubanja mu nsaasaanya ya gavumenti. Omulangira Wasajja asabye abavubuka mu kibiina kya Nkobazambogo okweyagalira mu nnono n'obuwangwa era naddala nga benyigira mu byobufuzi mu mbeera zonna ewatali yadde okwetiiririra, era wano abagambye nti ebifo byonna ebiba biriwo nga basobola okubyenyigamu kyankizo nnyo singa babyenyigamu okusobola okwewala okukulemberwa abantu abataliimu nsa. Omuntu wa Nkobazambogo abeera wanjawulo, oteekwa okuba nga okkiririza mu ebyo Buganda byekkiririzaamu. Tukkiririza nnyo mu buntubulamu, tukkiririza nnyo mu mpisa ennungi, tukkiririza nnyo ne mu nnono zaffe. Ebiseera eby'oku yunivasite bibeera biseera bizibu nnyo kubanga abavubuka ku myaka gyammwe mubeera nnyo mu identity crisis. Identity crisis weewo oli nti tomanyi kikyoli. Oluusi bannaffe naddala abo ng'abatazze ayinza okulowooza ebyo bituzza mabega, yeeraba nnyo obanga Black American oba yeeraba kino oba yeetwalira waggulu nnyo n'okwogera Oluganda nga kimukwasa ensonyi. Naye bw'obeera wa Nkobazambogo nze nkakasa ensi ejja kuwoomera ng'omanyi kikyoli ate onyumirwe n'obuwangwa bwo bulungi. Patroni w'ekibiina ky'Enkobazambogo mu ssettendekero lya Kampala International University yeebazizza abakulembeze b'abavubuka omutima omulungi gwe balaze nga bawa bannaabwe omwagaanya basobole okwenyigira mu bukulembeze awatali kusika muguwa. Abakulembeze ba Nkobazambogo mwebale naddala obukulembeze obukadde okukkiriza ne kukyusa obukulembeze mu mirembe. Abadde ssentebe wa Nkobazambogo mu ssettendekero lya Kampala International University Balimuta Vincent ategeezezza nti ye ne bakulembera bakola butassa mukka butassa mwoyo okulaba nga baweereza bulungi mu Bwakabaka. Twagula mutereevu emijoozi ejjakabaka batererwa nga Nkobazambogo era etuddukira wamu okwongera
ate okuwagira emirimu gy'obwakabaka omulamuke gyali abasajja ffe basaale mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya. Abakulembeze abajja mu kibiina kya KIU Nkobazambogo balayiziddwa era nga bano basuubiza okuweereza obwakabaka awatali kwetiiririra. Brian Pascal Sekitto, PBS TV, Agatambula.